Bawabuddwa.Gyako Akawuuwo. Ebibiina by'obwegassi bye bimu kati ku nteekateeka ezisinze okuyamba bannayuganda naddala abakyala okwejjambwavu nga muno mwe bayita okutereka ensimbi wamu n'okwewola okusobola okulaba nga beeyimirizaawo. Abatuuze b'e Ssemutto mu disitulikiti y'Enakaseke nga bano beegattira mu kibiina ekimanyiddwa nga Tusuubira Saving Group be bamu ku bantu abasinze okuganyulwa mu nteekateeka eno ey'okwegattira wamu olw'ebirungi bye bajje mu kibiina kino omuli okuweerera abaana ko n'ebirala nga bano beetabye mu kabaga k'okujaguza okumalako omwaka. Abadde omugenyi omukulu munna NRM Nsereko Charles ng'ono asindisa omuyambi we Musoke Zefania akubiriza bano bulijjo okukolera wamu era n'abawa akakadde k'ensimbi okusobola okubayambako mu byetaagisa. Tulina bwe tugenda kubuuka tuli beetegefu era bamalirivu okolagana na buli muntu yenna ali wano mu Enakaseke South. Ono akubiriza abatuuze ababadde tebanneegatta ku bibiina bya bwegassi nabo okubijumbira olwo nno ne gavumenti nga nayo yakubakwasizaako. Njagala okubiriza abatuuze batawuni kanso eno bakope kweno yogere okukola ebibiina kubanga singa gavumenti y'NRM tukubiriza abantu kola ebibiina begattira awamu kubanga omuntu osobola kulaakulana wekka. Meeya wa Swaziri Twawula atwala eggombola y'engoma wabudde abavubuka obutamalira budde mu byabufuzi okusinga obudde babumalire mu kukola. Waliwo mutusuubira njagala kubeebaza nti bakozi naye nga obubaka bwange njagala bugende eri abavubuka. Abavubuka b'ennaku zino bajjumbidde nnyo okubeera mu byobufuzi nga bakuba nduulu bakozesebwa okuvuma. Njagala kubakunda nti bakozese emyaka gyabwe egy'obuvubuka kubanga amaanyi buli bwe bakola gakendeera. Omumyuka wa mmeeya w'eggombolola y'e Katabalo asabye abatuuze okukozesa amazima olwo n'ebibiina byabwe bisobola okugenda mu maaso. Netugezezaako nnyo okulaba nga tuyita mu CDO waffe okukola ebibiina eby'enjawulo kubanga tewali ngeri ki gy'oyinza kufunamu ssente za gavumenti oba buyambi bonna bonna obwa gavumenti nga toyina kibiina. So nkubiriza abantu bonna bonna abali mu tawuni kanso y'e Ssemutto ne disitulikiti yaffe y'Enakaseke okutwaliza wamu kubanga mukola ebibiina ebirungi. Bano bakubiriziddwa okwewala entalo naddala mukadde ng'ebiseera by'obululu bisembedde ekiyinza okuviirako abamu okufiirwa ebyo bye bakozeewo. Kati ngenda kusaba bamaama ne bataata abali wano nti bw'oba wagira mirembe nakalema ndi wa DP waliyo NRM waliwo agenda okujja nga weefudisi n'atalina kibiina. Nsaba busabi tuwagire n'obwegendereza tuwagire n'emirembe. Bw'oba olina gw'oyagala mwagale otya olaba nti oli tomwagala tomufumita mafumu tebituyamba ebyo tebitutwala mu maaso. N'abatuuze ab'enjawulo abeegattira mu kibiina kino baliko amagezi ge bawadde abalala n'okubakubiriza okunyiikira okukola. Mubeere nga mukolera n'omutima gumu okuzimba ekibiina kyammwe kubanga ekibiina kiyamba okubeera nga twekulaakulanya. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.